oba enkola y'okusolooza omusolo eya IFRIS newankubadde abamu bakitaputa nti IFRIS musolo naye si musolo nkola yakusoloozamu muki so nga bagamba egenda kubaavuwaza esule n'ebyobusuubuzi kize eggwanga emabega wabula gulabika gukyalemeddewo ekyo kimwe kibakubawa naddala abali mu mobilization y'okulaba nga tukomyawo gavumenti ya President Museveni. Okusookera njagala kwebaza omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni Itaadi General kwa yabagambye tayagala mutiisatiisa olw'ekikolwa eky'olunaku lwajjo okubanga yasobola okumanya nti abasuubuzi balina eddoboozi lye baagala okutuusa gy'ali n'agamba saagala kusisinkanako batono kansisinkane bangi ekkololo okiwulira kololo okugipangisa olunaku si sente ntono naye si be bagisasudde kololo egyo emiziro gye babadde boogera kugiteekawo si kintu kyakusaaga naye si be babisasudde yasazeewo abayite bafune eddoboozi eryawamu ng'abasuubuzi naye obuzibu bw'abasuubuzi nzemu bagamba nti abasuubuzi balina ebikonwa mu sisitimu bye bayisa sekitto onfuna bulungi nti ekigendererwa ky'omuntu atawa mukulembeze kitiibwa tukivumirira ffe ng'abakulembeze naddala wano mu Buganda bw'ofuna omukisa ogubaako poyinti yonna gy'oteekwa okurezinga mu maaso g'omukulembeze beera ne disipulini kubanga omwoyo gw'ogenzeeddemu gwakunoonya buyambi oli si ye yeetaaga mwabasuubuzi ono sekitto ye yabadde yeetaaga naye n'abasuubuzi baddidde eddoboozi era simanyi kadi yasoono kyamaani wa Kasita kye yabadde agenderedde mugamba buwulire buli lw'oyambaza omuntu ekifaananyi ky'ensolo n'abakulembera temusobola kufuna results za muntu kyenkugambye omanyi bwe tuba tuwogera mu maaso g'abano bannayuganda twagateeka amazima ku mmeeza mutegedde oli omusajja yateeka otuyamba okutujja mu kino kubanga baatuuka n'okuggalawo amaduuka ne bagasiba era batiisatiisiza okugadda mu gaggala uliriza olwa influence tebogera bitalimu makulu olwa influence mufunye omukisa ogumufuna mu maaso ge discipline si gye muteekwa okwolesa ebaweesa oba ebagisaako kubanga ye Museveni yaba tazze kulala eyabyabufuzi kumulangira kumugamba bannakampala byebaga tukimanyi Museveni ab'e Kampala bamulonda anti bino ebyobusuubuzi byaggwanga yonna teyayitamu no kuva ku ebyo sino kakundi ako kali Kampala naye bakoze bubi okuva ku mulamwa gw'ekigendererwa ekyabatwazizza ekkololo bakoze bubi. Ekimu ku bibuuzo bye bamubuuzizza Pulezidenti watandika ddi okuleeta sisitemu ezinyigiriza omuntu asembayo oba oli bakibuuliza mu bulumi kwatampula fe abali mu Uganda naddala mu byalo kati bw'oba ogenza okusisinkana omukulembeze abasuubuzi bantu basembayo oyinza oga nti omusuubuzi ye muntu asembayo anti bye batunda omuntu asembayo byagula fe mu Uganda omuntu gwe tukyalowooleza asembayo yono gwe tulowooza okufuna akakadde mu PDM nga takalabangako kuba bangi era enkola weeri Munnayuganda asembayo gwe tulowooza nti emuvubuka eyakava mu ssomero nga talina mirimu talina capital n'agenda mu miyoga ne bamuwa ssente kuba ekyo tukikola lwaki tetutunuulira Uganda ng'ey'olunaku olumu oba ennaku ebbiri tuzimba program esobola okusustaininga Uganda mu biseera by'omu maaso nga ne bw'aba Pulezidenti Museveni tali olwansonga ayagala abalekera ekirungi kuba bw'atakireeta
omulala ali kibaleetera mujja kukivumirira nga temanyi makulu gaakyo okufuna bulungi kuba tusooke tukkaanye influence naye erina bweyambira omusuubuzi tanategeerawo butegeezi kubanga omuntu okumanya tracking system y'ekintu kyobuli wamu gyokijje ne gyokitutereereza tevuddeyo kirungi wano mu Uganda tunatuuka ku levu egamba nti ekyakoleddwa kibi kive ku katale naye nga tebiriiwo webiri kati ye disipulini ya ssente bw'oba oli musuubuzi yiga disipulini ya ssente omuntu yenna abeera omusuubuzi tabeera asembayo abeera alina waatandikira kati oyinza kutujja ku mulamwa ogw'okuddira omukulembeze alowooleza abantu abakyali mu bulimi nga tebannabutegeera ng'ogenze mu busuubuzi bwabwo kubanga saagala abasuubuzi beerimbe nti bo nti batuukirivu ensonyi zaabagwa ku maaso okukijjanya munnayuganda nga buli kyosuubula duplicate olw'okuba gweyagala otunda omale kati gwe ekyo tokiraba oli ku influence ey'omusolo ogusaasira ensawo yo gwe ng'omusuubuzi omu kwa influence bw'ogamba bagijjewo kitegeeza osaasira ensawo yo gwe ng'omusuubuzi so nga tofudde kujjajjaawo ne muganda waali mu kyalo nti buli gavumenti lwefuna ssente nga nnyingi ne saavisi yeeyongera ku ground mpuliriza bulungi kitegeeza bwe tuba twogera ebintu ebimu tubiteekemu patriotism ani agenda okujja azimba Uganda ekitegeeza omusolo guno lathe enkola eno ey'okusolooza omusolo kituufu egira esigalawo gwe okusinziira ku ndaba yeyo ebintu yabagambye ebeerewo nange mbagamba ebeerewo oba bamunyiizizza bunyiizi okusinziira ku neeyisa gye bakozesezza nanti ne bwe banneeyisa byonna tubitunuulira nti bw'oyamba kateeyamba muzze kusaba ate mutandise okulagira who are you Sekitto magezi kigenze okuwa abasuubuzi bano peddeko bye bakola tubimanyi balumizza abantu balumizza bannansi buli mukutu gwe bagamba nti ali mu kikolwa ekyobusuubuzi y'omu ku bulumi bw'Abannayuganda kati bwe balozaako because mu Uganda tugambe nti namba esingamu y'abasuubuzi kati olwo omuntu ate yasasula influence nga tagimanyi nagimanya sebo gwosobole n'okumanya meaning ya influence notegeera n'ekiri munda ne kungulu tulowooze nti tuli kubano Basekitto abagamba era baginnyonnyola mu public ne bagijjayo olwo oli atakimanyi nga munnayuganda anti gwe balwanirira kuki ategere influence eyo naye abeegatteko bagirwanyise tugambe nti balina kye bakweka emabega eyina ebaabya bano baagala ssente era njagala kutegeeza abasuubuzi ababadde ekkololo bagenze kuwerekera bali teeka waaga wagenda yita nga tunamala myezi 2 bagenda ku result zigenda kujja nga balwanidde mu ssente nga banayaganye kaddemu ako bwekitabangawo okomanga wano ku mmeeza yange ne bwe banabiyisa munda tujja kubijjayo kubanga ne kati engabana njimanyi weeri waliwo omulyo guno gwe bagoba gwate minisita ase tusooka okwogera pulezidenti aze okwogera eyo indiscipline tegenda kuyamba mwe bannayuganda ne bwetaabe nga Museveni yaliwo kusustaininga ekonomi yammwe ng'eggwanga Museveni ne bwavaawo kati ne baleeta bo gwe balaba nti yo manyi nze bwe mba mbagamba nze nyina principle nze nyina omuntu gwe nyigiriza nze sinyigiriza muntu kubanga kyenjagala naye kyeyeetaaga
kati lwaki mwagala eggwanga berigwa munenya Museveni tuze tubagamba twekolemu omulimu tweyambe wano muna Uganda sente ayagala gikukusiza mu kikondoogo bazisimira na binnya ababasuubuzi boola sente zaabwe tezirina bwe zigasiza munnansi kujjako bo zigasa bo bokka na famire zaabwe. Waliwo olugambo oluyitiŋŋana nga lugamba nti ifulisa eno lwaki abasuubuzi bagikuba nti ezze kubalabisa ng'enjogera y'ennaku zino nti baliwo emisolo gye balobola ekyo kakati yagambye bw'ati Ntale muganda wange olese mwina Edward Ntale wa hotel yagambye nti influence etandikire ku musuubuzi owa Kawumbi ataweza Kawumbi taziwa amanya abantu abalina Kawumbi ababounce ababbi omusolo wa bana Uganda abasuubuzi balina sente lwakuba nti sente zaabwe bazifunira mu kubbangana kutya nti ono bw'aleeta ekitabo kino katale nga tannakifunamu ye ng'akireese bano ababbi abakoopinga baba bamaze kitambuza Uganda yonna kati olw'okuba bakikola mu nkola ya bubbi tebakkiriza influence babbe era abasuubuzi ab'ensonga buvunaanyizibwa tosobola kubasanga nga bawakanya omusolo bali munda basirise mwebali abawagira ekyo ekya influence mwebali abalwanyisa obubbi Museveni takolangako kintu kinyigiriza bannayuganda nga tekibataasa era abo bwasinze okulaba bakuba enduulu n'abafere mu bo bangi kuba lwaki bwe tutaaveeyo kwogera mazima mu bintu bino ne tubirekera bananampandaba batya banaakola batya bwadde ne bigambwako nannyiniryo abasuubuzi bakyamu mu bo ennamba esinga babbi bubbi si bubbi buno oba okunyaga oba okukwata akandooya kabadiya oba buki kubbangana nga bwe kunyonyodde nti oli alaba n'aleeta ekitabo kino abakikoppa bano bali ku layini 16 buli omu alina n'ekkubo lyakwata waliwo akitunda mu duplicate ku Jinja Road waliwo akitunda mu duplicate ku Hoima Road waliwo akitunda mu duplicate Masaka Road waliwo akitunda duplicate ku Fort Portal Mubende Munnayuganda n'afundikira nga tafunye oligino yes abaana ne bakyupula n'ogenda okusenyesa eddagala ly'amannyo n'oliteeka mu kamwa ne kakwokya naye nga kuliko lebo ne brandi yakyo nti Colgate kati ebyo byonna bwe watabeerawo influence baagala tubitegeerere ku ki kyokka ate bagamba Museveni asibye ebikibuli mu ggwanga ifulisa ebyo byonna byezza okutunuulira tolaba nti ako nako mu influence kabaayo omuntu bwe tuba tukutulakingirayo nga gwowoza mbu oyogera ku musolo osimu gujjibwa ku magoba kubanga omusolo ogujjibwa ku magoba gwe gwono manufacturer akola gwe forginga akola forgery tetukulina mu records kuba oli mu ofuna kikyo wekka ku magoba ago kwe twagala otubuulira amazima ejizino wajijjawa kubanga ogenda gafuna kuki amagoba gofuna ogafuna kuki kukikyupuli koligino kati bakayana bwobagambako bakayana omulyo gwaffe batya kyogera ate ku nsi omufere yasinga okuba enduulu omufere yasinga okuba enduulu kubanga ye aba ne mission eyawukana ku y'abalala kyovula mu Uganda still amakolero matono tebalina sente zigazimba abasuubuzi lwaki balinda abachina bajje bagazimba lwaki balinda abayindi bajje bagazimba gavumenti yababegeka omusolo mingi tebalina sente zisobola bukuzimba magoba balimba kino kyenkunyonyodde kano akankwekwekulekika balya
n'alina ssente atya kubanga yazifuna muki mu kuswama kukusa yaswama kampuni efulumizaaki abbira namu transaction ng'ekintu kikyali mu transit nga tekinnaba nakugira kola kikugenda katale ono agenda okutikka kyatiso kireeta mu original nga kiri katale katale bakakubye ddawo kiko tusobola kukkiriza bintu ng'ebyo lino eggwanga Uganda ly'abantu si bula bannayuganda eggwanga Uganda ly'abantu njagala kubasiibula nga mbaagaliza emirembe ne Ifris ebeera abali mu nakyewa tugamba influence ebiriwo era fe balina ku ddoboozi erisobola okubona eggwanga Uganda wonna njagala kugamba abantu bange abali mu bukulembeze wa pressure groups abapya bwenna akamala okwapoitinga buli district abaisi baabwe gwebamanyi naye eggwanga lyonna kino njagala bakitwale nga kyakuyiga batwale eddoboozi lyange nga national chairman for pressure groups infreeze esigalewo bagimaketinge eri abasuubuzi beeyo gye bava bajje e Kampala ng'ab'e Kampala bana bakiwagi baleme baswale nakyo basembe nakyo bagende okwagala okuddayo eri nga babagamba nti mmwe bakyamu kubeera be bakyamu ku pulezidenti nekiyayogedde so nze bw'aba yagala nti esigalewo